The Newsroom, where untold story is revealed. Obulema honorable mwezo nsoboga yakijjeyo tebubeera bwa physical teba bwa kugulu bwa mukono bubeera bwa mutwe olukwenyogerako munakibiina munange TNUP naye nga batasobola ebizibu byetuyisemu ne Lukwago kusteho nga ndi kansala ebizibu byetuyisemu ne Lukwago nga ndi mbaka palamenti manyi bulungi okusoomooza okuli mu kibuga tokumanga munno bulema tokumanga munno buki lema penna maaso ga Katonda tuli kyekino alengera muleeta atasobola kudduka misinde naye agambe ekibuga alhamdulillah nkitutte kuba bino byagguluba tudduse emyala ne tugibuka ne Lukwago nga alwaniramu abantu b'ekibuga kakati anadduka atya kuba bino bya misinde notira nodden ekinaavaamu ng'agwa wansi ng'ekibuga bakitwala tuwulira bulumi ffe nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuuka omukulembeze kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizaako nate abatulaba mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo eyo gy'owangaalira. Njagala okubeera nga mbeebaza okubanga mutulaba ne mututegera agatawonyerwa vumbe entakera. Nze Deni omuteesiteesi w'enteekateeka eno ba puroguraamu eno era omwanjuzi waayo. Olunaku olwaleero nina omugenyi gwe nkuleetedde yagenda banga yeeyanjula mu maaso ko awo tusobole okuba nga tutemaatema mu nsonga ez'enjawulo. Ebigambo bibadde bingi we tumaliddeko wiiki eno era ng'ebisinze okukwata omubabiro by'ebigambo by'omubaka Alan Ssewanyana byavaayo n'ayogera juuzi ng'alaga obukambwe obw'ekika ekya waggulu nga baggulawo kampeyini z'omuloodi Erias Lukwago. Ono nno yagenda n'ayogera ebigambo bingi kwekwali n'okuba nga akudaalira Honorable Balimwezo Nsubuga nti oyo omulema tajja sobola kudduka kubuuka myala tubanga ekibuga bakikutte ne tukiwa Mwami Museveni. Balimwezo n'avaayo n'agamba okunvuma obulema byonna wandibikoze naye ekyo si kirungi kuba nazaaliwa n'amagulu abiri. Ne tugamba lwaki munnakibiina munno bwe mwali ewamu oyinza okumuyisa mu mbeera bwetyo n'ebirala bingi bye tugenda okukoonako. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yaguddewo kampeyini ze eri mu Nnyendo Mukungwe nga Musere David ne boogera ebigambo bingi n'ebirala byonna ebibaddewo era ne bitambula tugenda byogerako okuli kampeyini z'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebya Western Uganda gy'agenze maaso n'okubeera nga amala esabbiiti kumpi 2 si 2 zibadde zigenda almost mu 2 zamaze mu bitundu byeyo. Kojja nsanyusa okulaba taata. Nange nsanyusa okulaba so. Kale anko bigenda bitya? Bigenda bulungi. Yes sir. Abantu ku Beyond the Newsroom bakulinze. Yes sir. Yonna gye bali nga bagamba nti otuwaddi ku muntu ono anko Tego. So tusanyuse nnyo okulaba olwale. Yes sir, nange nsanyusa balaba abalabi ba Beyond the Newsroom. The Newsroom. Yes sir. Yes. Anko Tego akabanga keetoolodde komaze mu mawulire ate ng'oli mukulembeze omuntu wakulembedde obulungi era ng'abantu bo ab'ennakawa bagamba nti yes obadde mukulembeze mulungi ate era gw'omu ku bantu abavuddeyo ne mutulaga ekifaananyi eky'obukulembeze ekituufu ng'ekifaananyi ekyo gwe muntu gwe bawa tiketi y'ekibiina naye n'ogamba nali nsabye mu kitundu kya ne tiketi gye bampadde ate erina genda mu kitundu kirala kati njikomezzaawo nze kantuule nnende emyaka 5 giggweko nzire ate mpereze
abantu bange ekifaananyi nno ekyasanyusa buli muntu kakati ne wajja wabaawo abamu ku babaka bataaweebwa kaadi ya kibiina era nga mu abo mwe muli Honorable Ssewanyana Allan teyaweebwa tiketi ya kibiina n'asalawo n'agamba nja kujja ku bwannamunigina inno ekyo ssemateeka buli muntu yenna amuwa eddembe n'omwagaanya wabula we tutuukidde wano mu sabbiiti eno nga omuloodi Erias Lukwago manyi ku kifo ekyo kati bakivuganya ne Honorable Balimwezo Nsubuga naye ayagala abeera Lord Mayor w'ekibuga kino mu kola campaigns ezo yavuddeyo Allan Ssewanyana n'ategeeza nti Balimwezo omulema tebamuwa kalulu avuganye ku kifo ky'abalema banne bamubaddeyo mu bugaali bwabwe bino ebintu byakudduka kubuuka na myala bahamu babba ttaka lya myala ng'ate gw'oleeta yingini Balimwezo ekifo ky'okuleeta omuntu agenda olwanirira abantu Ankoteego ebigambo bino bwe wabiwulidde byakuyisiza bitya era bitegeeza ki ffe ng'abalonzi kati abali eno abalaba Okay, now ebigambo tebyabadde birungi naddala nnyo nga biva mu kulembeze obulema Honorable Balimwezo Nsubuga yakijjeeyo tebubeera bwa physical teba bwa kugulu bwa mukono bubeera bwa mutwe incapacity y'omuntu ebeera ya mutwe Balimwezo nga bw'okyogeddeko yafuna obuzibu n'agwa ku accident n'alebera okugulu ne bakutemako yes teyazaalibwanga mulema yakeera genda kukola ng'ava kukola Namugongo erugogo n'afuna accident okugulu ne bakutemako ekitegeeza nze naawe n'atulaba ne Allan Ssewanyana enkya naawe kyangu kyakutuukako yes kyamutuukako lwa kinnya kye yali asala emmotoka neewaba n'emutomera n'abookako okugulu embeera yamugisaako okugulu Honorable Balimwezo Nsubuga inginiya nakati ekyaliwo mu Uganda embeera eyo yeebinnya ebiri makobo kitegeeza omuntu yenna akyasobola okufuna obuzibu obwo ate nga Honorable Balimwezo ye yalina omukisa teyafa waliwo bangi abafudde olwa accident ezireeteddwa ebinnya mu Kampala naye yali wa mukisa teyafa n'alemala si kyekirungi naye waakiri yawona n'olwekyo teyakyeyagalira kyajja buzi kati omukulembeze ali ku level ey'obwemupi ng'oli experience omaze mu politics kumpi emyaka 20 bw'ovaamu statement ez'obuntu n'otalumba muntu ku ekyo kyagenda kola yali badde atugamba nti Honorable Balimwezo tasobola kino na kino na kino n'olwekyo mulondo ono abisobola ne kati bw'ova ku nsonga nodda ku muntu nti olw'okuba mulema mweru mumpi mwavu oba ekintu ekirala ekiri ku muntu kibanga ekigamba nti ensonga zikubuze zoyinza omwogerako kubanga yazaalibwa mulamu nga gwe kati ekyo kya bulabe mu ngeri nnyingi nti oba osemberedde obukyayi ekirala obanga atulaga nti gw'otunda talina nsonga tewaali maze na budde bungi ku opponent kubanga gw'otunda abaddewo mu kifo ekyo alina sayidi ebbiri alina byakoze alina ne byagenda okukola nsuubira obudde oba na butono nnyo oba okudda ne ku malala yenna wali badde onnyonnyola oyo gw'otembeeta biki byakoze na biki byagenda kukola naye ate nnyo ddala wali badde ne byakoze tobinnyonnyola kuba ate tabikolera mu kisenge wali badde otubuulira byagenda kwongerako ku mutindo kw'ebyo byakoze oba n'ebipya byagenda okukola obukulembeze yenna buli lw'onnyonnyola ennyo biki by'okoze kitegeeza tolina ky'okoze kubanga oba obikoledde bantu ate obanga agamba abantu tebabiraba kati bweba tebabiraba kiba kitegeeza tebiriiwo kitegeeza kubanga byokoze baali badde babiraba nazimba oluguudo nakuzimba eddwaliro nakola omwala nazimba oluguudo nakola kino byali badde birabika ne bw'oba obitulaga bulazi
emyaka 15 ng'obadde mu ntebe nga olwana kubitulaga kiba kitegeeza tiwabikola tebiriiwo ofuba kutunnyonnyola bunyonyozi nti nakola kino nakola kino kubanga kati wano wonna we tuyita buli we tugenda tusiikana ebintu bingi ebyenjawulo era n'agamba nti bannanga omusajja yazimba ennyumba takuyita ojja ogiraba era ogikungiriza era ogisiimbe si yakuyita osanga tutambulako amawanga tufunye akakisa ne tutambulako n'ogamba nti bannange Pretoria ne South Africa abasajja baakola oluguudo abaalukola tebakuyita nti jangu olaba oluguudo twakola tebakuyita ng'olaba bulabi nti olwo oluguudo lulungi nokkiriza era gwobuuza nti bannange ani yalukola nti municipal ya wano oba province ya wano yakola oluguudo bannange meya wa wano yaani ebintu ng'abikoze era ne bw'oba mubazzi oba mubumbi byewabumba oba byewabajja byebikutunda buli omu ng'agamba ani yakubajjira entebe eno ani yakubajjira emmeeza eno ani yakubajjira ensuwa eno nange gwe njagala ku lw'obulungi bw'ekintu by'okoze ky'oba okoze naw myaka 15 nga tetusobola biraba kiba kitegeeza tebiriiwo naye wakyali waali tugambye nti ŋŋenda kukola bino na bino mu bimpimpi Honorable Sewejjana yabadde talina kakisa nakamu mu nsi engonjofu oba naye bw'aba kuba mugonjofu bwe yali bazze budde ng'ayogera Honorable bali omwezo Nsoboga kati olw'okuba ate yatuuse okumuwogerako kuba bali mwezi abadde mukulembeze abadde meeya wa Nakawa abadde MP bwe yatuuse okumwogerako twali badde tumusuubira ng'ayogera ku buweereza bwe nti wadde obadde MP bwekiti wadde obadde meeya bwekiti yatedde ogendayo tugambye embulu bali mwezo Nakawa emulemye kaakati atazze ku kibuga anti kaakati emulemye etya ye bwe yali kansala teyagenda mu paliamenti era yali badde atugamba nti emulemye ku kino na kino nti bwe wabeera meeya kino tewasobola kukikola nti bwe wabadde omubaka ekisanja kimu tosobodde kukola ku bantu naye kati omuntu kibanga nga muli mu debate oba nga mukubaganya birowoozo oli kasitaafu nnya omanya wano weesibye kyekitegeeza oli kasitaafu nnyo ekikonde oba mbadde muteesa mutudde kasita otandika okulaba ng'atandise okuyimuka n'okwongeza eddoboozi obwongo buba bwesibye kati kiba kitegeeza eddoboozi ly'alina okwongeza alina kuyimuka era bw'otamwegendereza n'okulwana aba agenda kulwana kubanga ensonga z'alina one ziyinza okuba tazirina two ayinza okuba zirina ne nga tasobola zinnyonnyola naye ate n'anyiiga nnyo nti olw'okuba tasobola zitunnyonnyola ne tuzitegeera ate omusango n'aguteeka kufa abaganyo zitegeera kati ate n'ekisembayo ate nga kyekibi n'abanga agamba nti lwaki temuzikkiriza kifuba abanga agamba nti muli baana be bino bye mbagamba mubikkirize kifuba mpaka mpaka mubikkirize kati kiba kitegeeza obwongo bwesibye yebeera kati ku nsonga eyo mu nsi enguujivu Sewanyana yali badde yeetonda yali badde avayo neyetonda naye okwetonda tebakukaka okwetonda kwa bugunjufu n'olaba nti wano nakoze ensonga kaneetonde naye terigwayinza kaka kwetonda naye ekisinziira bugunjufu bw'alina naye abakuba mugunjufu ekimala yali badde yeetonda bwetonzi kino eno Honorable Sewanyana kye yakoze kitusiigira kifaananyi ki eri abakulembeze be tulina ensangi zino kibi nnyo ye ng'omuntu kubanga politics wa bigambo weapon esinga ya politics ya bigambo munnabyabufuzi obeera nga pasita obanga musomesa obanga lawyer amaanyi go gali mu bigambo kyekyokulwanyisa kyolina naw omuntu abadde mu bukulembeze okumala ebbanga ddene nga tasobola kufuga bigambo bye kiba kitegeeza waliwo obuzibu bunene ekifaananyi kiri nti tulina okweyongera ennyo okufuna abantu abatulambika tukyali bubi nnyo nga batulambika ku biki bye tusaanye okwogera ne bye tutasaanye kubanga twogera n'okukyamuka baddewe ebigambo bya bulabe olulimi lutonzi kasita tuba nga twogera
lusobola okunnyika oba okubbulula. Politician yenna ba communicator yenna. Yes. Kikulu nnyo okumanya obudde bwagenda okwogerera. Kyabulabe kubanga buli webweyongerayo ayogera byateetegekedde. Buli communicator yenna alina okumanya obudde bwagenda okwogera. Alina okumanya bantu ki bagenda okwogereramu. Era alina okwanticipaatinga nti ebigambo byagenda okwogera najja nga yabirowoozezaako. Yes. Abazungu kye batusengera. Omuzungu tasobola kwogera mu bantu nga talina script. Tasobola. Ajja ne speech ng'agiwandiise naye ng'ate muzungu. N'asoma n'agenda naye nga buli kigambo ky'ayogedde yakiwandiise. Teyakiwandiise yakirowoozezzaako. Teyakirowoozezzaako yabadde n'ebigambo ebiranga 5. Ekyo ekigambo ekimu ky'olaba nga yakakikyusa emirundi nga 5. Yes. Ne kyeyeewala kino bayinza obutantegeera bulungi. N'enkola ensobi. Kino kirina amakulu mangi agasoba mu gumu. Nsobola okwogera nga nze njagala kutegeeza kino naye amakulu ne bategeera gano n'ekitegeeza kino. Era n'amanya nti naye kino ekigambo kiyinga eky'obukambwe. Kyenkikyuseemu. Kino nja kuwulikika ng'atidde. Kino naali kyogedde kye kituufu. Nenja kulika ng'abazeemu abantu amaanyi mu kaseera kano. Kino nnyinza okuwulikika ng'abadala ng'akudaala wadde kye mbagamba ge mazima. Yes. Kubanga obuvunaanyizibwa bw'okutegeereka bubwo bwe communicator bubwo sifa obawuliriza. Yes. Gwe olina okukakasa nti otegeerekese. Kati buli olekawo mwaganya n'otategeereka bulungi kiba kitegeeza oli mugayaavu ng'omukulembeze. Kubanga ogenda kwogera ebigambo eby'obusagwa, eby'obukyayi, eby'obusungu, ebiwewufu oba byewali badde ate oyongeramu ekigambo ne kiba ky'amaanyi. Oba ogenda kwogera ebigambo ng'onyiize. Ate ng'omukulembeze tolina kunyiiga. Ojja kwogera ebigambo ebiringa eby'okwewerera. Naye nga te si kyekigendererwa kyo. Kati batuuke ekiseera bakulabe ng'atali mukulembeze naye nga gwe weereetedde obuzibu. N'ekyo mu kwogera wano namulabye ng'akyamuse. Bwadduka bwadde eno bwabuuka bwadde eri. Adrian makati awo n'akyamuka. N'ayogera n'ebyo byakkiririzaamu naye yali badde tabyogera mu bantu. Uncle, waliwo ebigambo ebimu nga tusaanye byerekereza nga ffe munda mu mitima nga tetusaanye kukiwa public. Bwe kirina okuba waliwo kye bayita information processing. Information processing kitegeeza ekintu kimu. Buli omu muweeko ky'asaanidde. Yes. Ky'atasaanidde tokimuwa. Aba tuli ffenna. Yes. Bw'obeera taata ng'okomyewo waka oba ne information by'oyiseemu. Yes. Ne waliwo by'ogamba mukyala wo nga n'abaana tebalina bimanya. Information nga y'emu ekyakutuuseko ku mulimu. Oba kuyise bakututte mu disciplinary committee oba biki oba olwo bitagenda bulungi oba olwo bigenda obulungi. Naye nga information olina gy'ogamba mukyala wo yekka. Ne information ye y'emu ng'emu oyinza ogigamba omukozi. Manya omwana w'omukulu. Yes. Endala ng'oyinza ogigamba addirira oba omuto. Endala information ng'ogirina naye nga ya nuclear family. Nuclear family ogimanyi. Gwe mukyala wo n'abaana bo. Ne mu family temubeera mu nuclear family yokka. Mubeera mu extended family. Abaganda bo, sengaawo, mama yazaala mukoddomi nga te information eyo tebalina gimanya. Yes. Nga yo ne mukyala we era n'omugamba togyogera. Byaffe. Naye ng'ensonga y'emu. Naye nga tewaliwo information gy'oyogerera ku lwaliriro, ku sapa, n'ogyogera buli omu n'agiwulira. Tukwatagana. Ate nga lwoni information era gyo gy'ogamba n'omukozi n'asikaali. Nti waliwo anajja wano bw'ajja oŋŋamba n'enjogera naye oba mugambe bw'oti. Naye tekitegeeza nti omumalireyo ng'olugero bwe lwabadde. Kati bayita information processing. Era ojja kutuuka ekiseera nga olwo n'omulala gw'ojja okugamba neighbor nti owaayo enno tulinayo pateeka eyo mbadde nkuyise obeerewo mbeererewo omwana agenda kukyaza mwana munne
oba agenda ku graduatinga kikikwetaagisa nnyo kumubuulira mwana gye yamusanga gye yamukwanira bye bitambula bitya tekyetaagisa ne mubuulire ekyo ekimu ekimukwatako obutereevu kati okuddamu ekibuuzo kyo nti tosobola kubanga gwe information nga bw'ogireeta ekisooka ogyogereddewa ogyogedde ddi ekirala ekigendererwa kyo ki kuba bw'oba oyogera oba n'ekigendererwa gyoyita neighbor oyagala ajje ku pati ojja kuyita ow'ekidaala ojja mugamba tulinawo nno omukolo kale bw'oba ogenze nnyo mu maaso nga kyetaagisa gwakwanjula wookoma teyeetaaga details mutimbiwa bw'onoofumba ow'emmere ojja mugamba tulinayo omukolo naye abantu ab'obuvunaanyizibwa mwebali tulinamu abakadde n'emikwano gyange kale gwakwanjula teyeetaaga details ye akomaawo akoma okumanya ku nsonga eyo kati ate bw'oba oleeta ow'ebidongo era omugamba tulinawo omukolo bwe guti teyeetaaga mugamba atabye emmere tebimukwatako teyeetaaga mugamba tebimukwatako n'olwekyo processing ya information buli omu mugambako ate okusinziira mu kiti kye mu budde obutuufu newa wooyogerera ekintu ekyo kati bwe bikulema then obeera mu katyabaga butamanya nti information eno baka kati gw'ovumya oli omugambo obulema kati ate mu audience watyanga mulimu omulema mubadde bw'oyogera nabo ng'ate mulonzi woono ogwoza okampeyiningira watyanga oli alina omwana we mulema oba sezaala we oba muganda we oba mukoddomi we oba mukwano gwe kati gwe information oba olaba gwe gy'ofulumya ekisooka eri feya tuli mu lutalo n'ekiri feya gw'okubanda belt naddala kyoyogerako nga oli teyakyeyagalira kati n'ekisinziira buli omu bw'abiraba n'obukugu bw'alina n'obutendeke bw'alina n'enze ndowooza kyalibadde tekyetaagisa buli omu kumubuulira buli kimu Nkoteego okusinziira ku ngeri gy'olabamu ebintu ebyo byonna nga bwe byabadde honorable bali mu ezo politically asqualing nga kina kye kimutoolako politically oba kina kye kimwongerako teri awagira suubira nti eri omuntu yonna awagira akeera ku makya n'asomesa abaana be n'asomesa abaana be n'abateekateeka nti muvume abantu mutyoboola abantu mukakkanya abantu mulengezza abantu muyiseemu abantu amaaso era mugende mutandike okukinabbukira ku bantu sisuubira nti eri omuzadde yenna akikola ekyo kitegeeza nti ffenna twaliko abato bazadde baffe baabitusomesa kati teri ayinza kusanyukira ku muntu teri ayinza kusanyukira muntu yenna aweebuula balala abalabisa obubi ng'abakakkanya era nga mu njogera ennaku zino ng'abalabisa tekiriiyo ninze suubira nti kirimu politically kyonajja kifunamu oba oli ne pointi kyongera okulaga ekika ky'obukulembeze oyo abyogedde era omuntu apulaninga obulemu bubeera ku mutwe ku brain era n'abalema baafulumya statement egamba nti obulema si buteesobola beesobola kasita omutwe guba nga gukola oba osobola ddala okuweereza kubanga omuntu abeerawo nga dokita naye nga mulema tabeerawo nga looya nga mulema tabeerawo nga musomesa nga mulema tasobola okubeera kyonna nga musuubuzi naye nga mulema omuntu asobola okuba mugezi nnyo mulema naye nga mugezi nnyo ebitagambika n'olwekyo okutiyoboola abantu nze ndowooza abantu baalabye ekika kya mukulembeze eki ebimuvaamu kubanga kati bwafumidde mukulu munne bw'atyo ate gwe gwayagalamu akalulu gw'omulonzi kati gwe ate atagenda kukuba bukubimpi maama nakyali kadaala kawali yes taata seeru gwagamba nti oli campaign manager we ye gwagenda kutwala atya era kitiibwa kikyagenda okuwa so kisiiga ekifaananyi oba oliawo kitali kirungi eri kibijjo eri omukulembeze kibinyo kubanga omukulembeze wali kye bayita tolerance intolerance kibinyo nga tosobola kutoleratinga bantu bemutafaanaganya oba batakkiririzaamu tosobola kugumiikiriza bantu batalowooza nga gwe ezo si virtues si characters
za bukulembeze omukulembeze agumiikiriza n'alaba ekintu ng'ekitaliiwo n'akimanya kwasinkana abantu aba buli ngeri asinkana abategeera abatategeera abakadde abato abanyiiga amangu abalwawo okunyiiga abali exposed abatatera ababiraba obulala ne bonna alina obba balansinga kakati kitegeeza ekintu kimu nti bw'oba tosobola kutoletinga bantu gwe botalowooza nti babuvunaanyizibwa toba mukulembeze mulungi. Uncle Teg, nga tumaliriza ku babaka bano eno olunaku lwali lwa kusatu Honorable Secretary General David Lewis Lubongoya yalaunchinga campaigns ze era n'ayogerako eri bannakampala baasaba akalulu baayagala okulaba nga akiikirira ne mu byonna ebigambo bye yayogera nalaba nnyo ng'atusiigira ekifaananyi ekyokuba nti is also a common person like us nti tetumulaba nga wanjawulo nnyo wa bulijjo nti n'okujja mu Kampala yagirako ko ku loole y'amatooke. David Lewis Lubongoya ono tumulabye mu bintu bingi ng'ajja abikwasaganya bannakampala abali eyo nga bali confused ku bigambo ebyogerwa eno n'eri okusinziira ku kifaananyi kye yatusiigidde David Lewis Lubongoya mukulembeze bannakampala gwe basaanye okwesiga mukadde nga kano. Anti abantu batabula emirimu gya MP kyolina okumanya nti bamulonda ku parliament asukka ku constituency lwaki bw'agenda mu parliament ateesa ku nsonga za ggwanga lyonna badde we omukulembeze ayinza n'okumaliriza ekisanja kiramba nga tateesezzaako nsonga zikwatagana mu kitundu kye egyo emikisa giringa 9-9 ku buli kikumi okumalako ekisanja kisobokera ddala ng'ayogedde ku nsonga za ggwanga anti bwe baleeta za ggwanga budget baleeta ya ggwanga yonna policy ne act eba ya Uganda yonna wasobola okwogererako kuweewowoka nga balina kibayita matters of national importance n'aleeta ensonga eziri mu kitundu ne Uganda since Uganda n'ensi endala ebiri mu Kampala Central byebiri ne Nairobi County tebyawukana ne kale katugambe districts za Uganda naddala eziri urban Kampala, Masaka, Wakiso, Mbalala, Mukono, ezo bwezityo Mbale zifaanagana nnyo. Kampala we yawakanya nti yo capital city. Uncle Tegu zifaanagana zitya? Ebizibu ebirimu byonna bya misolo, bya nguudo, bya mataala, bya ebibuga bya kasasiro nti ojja kwesanga nti Masaka, Mukono, Mbale, Gulu, Lira, Mbalala, Fort Portal ebyo ebibuga ebinene bijja kufaanaganya nti byonna ebizibu byabwe ali mu kibuga omwo tayagala traffic jam. Ojja kuŋŋamba nti ebibuga eri teri nnyo tukwatagana naye buli kibuga kyetaaga enguudo nga nnungi. Buli kibuga ekyo abantu bajja ne bakoleramu mu ebyo ebibuga byonna byetaaga obutale byetaaga okuba nga biyonjo byetaaga drainage system ebibuga byonna byetaaga omusolo omulungi kubanga mubeeramu basuubuzi idealimo mubeeramu basuubuzi byetaaga enkulaakulana n'abantu okuzimba nga bazimbira ku plan byebimu. Kampala wayawukanya nti yo capital city. The only difference now kyengaza okugamba nti obukulembeze olwaleero ayeetaagisa Kampala gabogambe Kampala Central. Kampala Central okusingira ddala tumumanyi nti no wabasuubuzi. It's a business community. It's a business area. Now ebizibu bya business area bweti bibaaki: 1 musolo, 2 rent, 3 garbage, 4 lightning, 6 enguudo nga namu, ekirala jam, ekirala security, n'amatala okubanga gaaka. Kati ekibuga bizibu bya kibuga kyebiri byebyo nze ndooza n'okubanga kiri organized crimes nga tezirimu omuntu asobola okweyagaliramu
buli omu n'afuna eddembe lye. Ekitegeeza fe abakirabira ewala fe tulaba ekintu ekizibu era ekinene ne tukigeza nnyo naye nga ensonga ziba ntono nnyo era omukulembeze omumalirivu aba asobolera ddala okuzikwatako okukolera abantu be. Asobolera ddala kuba Kampala Central temuli lusuku nti mulimu nnimiro lyagenda kulimamu agenda kulimamu temuli bijja Kampala Central. Now point ebizibu byabwe bye biri ku national level kati ani asobola okubituusa kyetaaga omuntu 1 ngali informed 2 ngali knowledgeable 3 ngali land 4 ng'amanya amateeka 5 ng'asobola communicatinga 6 ng'ayina character ayina ekitiibwa basobola okuwuliza ensonga ze 7 nga team player 8 kati ebyo byonna Lubongoya byonna abirina kubanga ebizibu oyinza obimanya naye nga tolina capacity ate ebituusa mu parliament obimanyi obimanyi naye oyina capacity egenda obirwanirira ogirina oba togirina. Now ekirala capital city ye sitting room ya Uganda ye sitting room ya Uganda buli kimu kikuŋŋaanira wano era buli muntu ayinamu omugabo kuba buli omu ava gy'avudde najja akolereyo si lwakuba nti ayagala nnyo Kampala lwakuba services zonna ziri mu Kampala oli musomesa kati gwe yagala asomesezeko tidde etalisomerwadde n'erimu oli yasoma ebitabo bye agenda kulya mu ministry ate gyali ewa bitu mu kyalo teri ministry gwe yagala akolerewa nti Kampala city wano ye diiro ye sitting room ya Uganda. Ekirala kati bano byonna bye batunuulira obusongasonga eno Kampala okimanyiko nti Kampala yafugibwako omuyindi nga MP mu biseera bitali byawala nnyo mu myaka egitasoba mu 10 egiringa mu 10 Kampala yafugibwako omuyindi nga MP ng'ali Lubaga awali amasiro awali ekitebe kya Buganda ekikulu na buli kimu kyonna omuyindi Sing Pamida Katongole teyali MP waawo myaka mingi. Ekitegeeza kino kye beekwasa nti ono si wa wano si wa Buganda biki obwo busonga bunafu nnyo tukijeyo Mwana Jozi Makinde wano wetuli tebaddeko ne meya nga muzungu wano wetuli wano tabaddeko nga muzungu Ian Clark si muzungu teyali meya wa wano yali meya kakati abantu kye boogerako nze mba sikitegeera owa wano yaliwa owa wano yaliwa bw'abanga ono osobola okugamba nti oyo si wa wano si waffe si munnauganda talina mugabo mu capital city capital city ya tribe ki tewali ya tribe zonna eziri mu Uganda ye mukuŋŋaanya wa Uganda ekirala omuntu ajja n'abeera mu Kampala naye nga amaze emyaka 20 taddagayo nawaabwe nga wano waabeera wawangalira n'azaala n'abaana ne basoma ne bagenda n'emake ng'ewaabwe taddangayo kati ebyowaabwe nga takyabimanyi na kubimanya ky'ogamba bw'ozaalibwa n'omuntu ogweyita nti si wa wano ne mukula mwena mulina emyaka 5 45 nka kakyogamba nti gwe kyekikufuula owaawe ennyo ng'ebbanga mumazeewo lyerimu n'olwekyo buli munnayuganda yenna alina buli kisaanyizo ekimusobozesa okwesimbawo n'ekirala balina bye bagamba babyogera nnyo n'enakawa oyo mafumbiro si wa wano nze nzaaliddwa wano nsomedde wano omutaata wange ono kojja wange ono mama wange yes gwe mpasirizza kituufu kati obuzibu obulinawa kuba bagenda okulonda taatawo maamawo kojjawo bye bagenda okulonda ne ba obibo kati gwe wakola ki kuba gubadde nabo emyaka 50 wakula nabo wazanya nabo omupiira mwalya mwenna emiyembe mwakula mwenna babatiza mwenna kosomedde kobadde ono maamawo ono kojjawo ono taatawo ono obi ono sezaalawo then obuzibu buli ludda lwaki olowooza tebagenda kulonda lwaki gwolowooza gwaba ku kitundu bakwerabira nga tetovangako onosooka obajjukize nti ono si waabwe lwaki olina kusooka bajjukiza nti ono si waako
tukwatagana Yes. tulaga nti waliwo obuzibu bunene awo bo baali badde bamanyi nti ono waffe bo bantu be bandyogedde ekyo leka abantu boogere nti gw'oliwooko so si ggwe kubanga kati oba kyoyogera nze kiba kinnema kyenjogera ne ku bataafunye kaadi abatafunye kaadi za bibiina oba nopo oba FDC oba NRM gwe wanyiize nnyo mbu tebafunye kaadi baagiwadde ggwe gw'ogamba abantu baagala ggwe bakoze ensobi ekikuwanze kaadi si kyogamba kati bani abagenda okulonda bano abagamba nti baagala ggwe kati ate ababa bagenda olonda anti bani abagenda okulonda be bantu baneene abaffe anti bwe wagambye nti gw'osinga amaanyi kaadi gwe wali badde ogifuna kubanga gw'olina amaanyi ate abantu b'ogamba tebannafa lwaki tetugende mu kalulu n'owangula owa kaadi kubanga ogenda muwangula obadde gw'omaze okujja independent anti ozenga independent saagala oyombe kubanga watugambye gw'osinga abantu baagala ggwe amaanyi g'abantu googedde leka tugende mu kalulu bagenda kuwa toyomba tukizuulire oba ddala baali baagala ggwe awo nsaanye sirikawo busirisi nze sirika busirisi osanyuke na kusanyuka kubanga abantu bagenda kulonda ggwe nze gwe bawadde kaadi tebagenda kumpa bagenda kuwa ggwe kubanga obadde osinga amaanyi kubadde guddikudde gwe ogenda kuwangula weeraliikira ki sira nsonga lwaki oyomba so sisaanye kuwanika na mukono gamba nti kino oba kiri oyo si wa wano nze banzaala wano ono taata wange abalaalo gaffe gaagano tewali buzibu bagenda kuwa kubanga ono taata wo no maama wo ono kojjaawo nomukoddomi wo bagenda kuwa lwaki abantu tebaagala kwesimbawo gye baba bava ne bajja eno gye tuli anti kye ŋŋamba lwaki gweweka gwakimanyi ntegerekesa bulungi awo tontegedde ntegeeza ki gwogamba oli mwana wa kukyalo nze ŋŋamba ndi wa kukyalo kati ogamba nze ndi ngugwira nze buzi si kyogamba gwogamba nesimba ewaffe si kyogamba eri naawe gy'ova kati abantu bakimanyi ekyo kyoyogera bakimanyi bajja kuwa ggwe kati nsaanye sirika busirisi ninde kyaggwa dda ati kati oli mwana wa boobe ninga ali opposite anti kyotegeeza lwaki ekyo kyoyogera gweka gwakimanyi kyogamba bali abala tebakimanyi nti bakuyita likoze erinnya kyogamba tebakimanyi nti Dennis akulidde wano tebakimanyi nti Dennis mwana wa Gondi wa mu lujja olwo oli yali kojjaawe nosengaawe oli jjajjaawe lwaki okibajjukiza bujjukiza bakimanyi sigiraba nga nsonga nze egwe oli waawo bw'oba ddala ng'okakasa oli waawo oli yava mu vyeri kati kambuze Dennis osobola okujja nze nesimba ewuwo bw'osobola okujja kale kanege ewange osobola okujja ewange nga mukyala wange baana bange kojja wange be bagenda okulonda gwe nojja nonkubira wa kalulu nina kujjukiza baana bange ti baana bange muwekitamu nina kujjukiza mukyala wange ti muwekitammwe gwe oli waakwo ate obuzibu bulino ddawa kubanga kati gweolinga agamba nti olw'okuba nti balonde omwana wawe gweweka gw'okimanyi bali abala bonna bonna ku kyalo bonna bonna tebakimanyi era obajjukiza nti banange temukola ensobi nzeowammwe kati kyogamba bwe babalengera ababiri tebaawula ab'oku kyalo nti Dennis banange ye waffe olina bajjukiza baba baawula kaki ekikutiisa bagenda gwe teweeraliikire bagenda kulonda oli waako gweguma kwegamba kisinzirira ku nkolaganayo gwe n'abantu era butakulonda baba bakumanyidde ddala bulungi nga bakakumye bulungi ate okubawo ku kitundu tekitegeeza nti era bakulonda bulono badaaga biisa agabi kitawo yakolaakola ebikolobero naye jjajjaawo tumale galonda olw'okuba gw'oliwooko kojja nga turapinga ensonga zino tukooneko kati ni kubibaddewo wano eno mu wiiki eno recently wano meya wa Kyengira Honorable Mathias Walukagga nga yeegwanyiza entebe ya Busiro East baavaayo Concerned Citizen agambibwa nti PA wa Honorable Methodist Obgona n'amutwala mu tribunal naye nga kyabamuvuna nabamugamba nti empapula z'ono tezikola ki teziwera bulungi naye nga ne Walukagga naye agamba empapula zange ziwera era nakola mature entry
ku IU ne enrolling nga obudde bukyali nga tennatuuka ku expiring. So balooya be okuli Kanselias Nalukoola Luyimbazi n'agamba akakasonga kanafu. Anko tegusuulwa. Bino byonna bw'obitunulamu eyawaabira teyamanya kituufu kikyagenda kuwaabira. One ayina eddembe ly'okuloopa okuwaaba. Two, emisango bagiroopa bulijjo ne gukumega gwa awangwe Aloopye. N'ekirala ensonga ndaba nange ng'ennyangu ennyo. Ensonga y'okusoma nnyangu. Wasoma bati wasoma kyangu. Ekyo kibeera determined mu dakiika bbiri. Nti nasoma. Nti nasoma oba saasoma. Kya biwandiiko. Teka butesi biwandiiko byo nti nasoma. Abakulu ne bagamba wasoma oba tewakola ki? Oba tewasoma. Kye ndowooza nzikanya ne Kanso Nalukoola nti ensonga nnyangu nnyo. Tukwatagana. Ono bw'aba agamba nti yasoma, ono kubaga Walukaga nga bw'ogambye yakola mature entry. Mature entry egamba emyaka 2 nga tonnaba kujoininga university. Oba college kyonna. Yes. Of which Walukaga kye yagamba nti yakikola. Awo kawali contestation. Wagenda okujoininga university ng'emyaka 2 giyiseewo baga tekinnaba. Nga tekinnaba. Kyangu nnyo tutunulira date. Nti nagenda nga ebbaluwa gifuna ddi. Wayingira ddi university. Yes. Kye ndowooza nti sirabawo musango gwonna. Era Walukaga agenda mu maaso awangula akalulu ke. Ng'oyogezza obuvumu obwa ekika ekyawaggulu. Anti kye ŋŋamba ensonga nnyangu nnyo. Kati ono awaaba agamba obuzibu buli ludda wa kiki kyennyini kyaloopa. Eyo y'ensonga enkulu maybe nga baamutomeza naye nga teyamanya nga tannaba kuwaaba. Ye kyaloopa ki kubanga oli yawaayo ebiwandiiko. Bw'ogamba nti before you tubuulira kino kyekifu. Nti kino kyekitufu. Nti munze ŋŋamba ebiwandiiko si bituufu kubanga kino olina kyogera. Bw'oba olina ovaayo proving okuwaabirako ogambe kino kiri bwe kiti naye nze nga bwe naakuwa ssente ne nkuwaako omutwalo n'ogamba ssente zo nekicupuli. Yes. Kati oteeka okuŋŋamba nti ssente ennamu zibaamu akalayini. Ssente ennamu bwe zikubamu ettaala zibeera bwe ziti. Zino ssente si ntuufu olaba logo eno eyawukana eyiye eri kungulu ate eryeba munda. Kati njagala oli ajja agambe nti university yamuwa makiwa si ntuufu. Tukitegeere kati tu interrogating ekyo. Oba ebbanga lyayitako ery'emyaka 2 nga tannatandika. Oba eri gye yagenda university gye yagendamu si ntuufu teriiyo. Oba university gy'oyogerako tekkirizibwa kugaba makiwa entry. Yes. Oba si kituufu nti makiwa entry bw'ogituula emyaka 2 toba equivalent tekuwa. Ebyo bw'obyogera then nga tutandikirawo. Bw'oba tolina n'ekimu ky'otuwaddeko then kiba kitegeeza oyala tukaayanya. Tetubadde n'emirimu mingi gy'okola Walukaga abadde n'emirimu mingi gy'ogenda okukola. Aba agenda kuba olina okubeera kiriya. Ntaddewo empapula zange. Bwe yogera lwaki buzibu ki bwe zirina. Kaakati kino kitusigira kifaananyi ki eri omubaka n'enkambi ye Honorable Sseggona tugambe waliyoko omuliro oguli eyo ogutokota Walukaga ayina embeera gy'ataddewo ku ground. Si yaloopa n'ekiteeberezebwa okuba nti kapu yeyinza okuba ng'eroopa. Yes. Naye n'ebigendera byanjawulo mu misango n'ebintu ebirala. Basobola okuba baagala kutataaganya. Bayinza okuba baagala kulabisa mu bantu nti tewasoma. Kikubeereko kikutambulireko kikubonyeebonye. Bayinza okulowooza nti omulamuzi ayinza okutaputa mu ngeri eyaabwe. Bayinza okulowooza nti ange eyaabwe gye balabye yentuufu oba teriiyo. Naye kyonna kye kiri. Kyonna kye kiri bo bakeera ku makya ne bateekayo omusango. Omusango ng'oba gwa kutataaganya oba gwaki oba gwagezaako okulaba nti banyenye oba nga tebakoze research olwa efubutizi ne kekwa bane fubitizi ne bakeera ku makya ne baloopa. Neze ground yaabwe sigiraba. Musira wa ground yaabwe. Kuba buli aloopa yenna abalooza agenda kusiga musango. Naye amala kutuukira n'akizuula nti talina ground. Okay. So mu bufunze ogwo gulabika ng'omusango ogwawedde. Tewali na musango gwamu. Musango kitegeeza wabadde wedde mbogera sirawo musango. Nze nganze. Nga ggwe sirabawo nsonga. Sirawo nsonga yonna. Kojja nga wrapping up obanga tusiringa programu yaffe mukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu
abadde mu bitundu bya Western Uganda. Naye ogenda mu bitundu bya Western yali avudde mu Northern eno. Era bwe yaliiko mu Northern eyo yakyalirako president wa UPC omukulu Akena n'amutwalako we baawumuza eyali president w'eggwanga lino Milton Obote. Abantu ba bloga ne boogera bingi nnyo nga balinga abamu abalaga nti abeenawo tetusaanye kulagana ne bannaffe. Era bangi ku bo nga bagamba nti oyinza otya okugenda ofukaamirire omusajja bw'atyo eyayisa obubi Buganda. Kyagulanyi bwe yava eyo n'ayingira Western region. Ne bagamba nti Western teriyo bawagizi b'opposition. Abaliyo bonna ba NRM gye twalabira ne kubakwata emigoba nte ne babagoba. Honorable Tegusulwa tukubiremukko ekifaananyi nga ggwe munnamawulire ku campaign trail eno bwetambudde mu Western Uganda. Nti kakati kyangu nnyo Kyagulanyi ali yasimbye kuba president. Yes. Oba president tokuba mu Buganda wokka. Lutelevu. Ogenda kufuga Omukalamoja, Omugisu, Mulugwala bonna ogenda bafuga. Then ate buli wamu waliwo factors zaayo okuwa akalulu. Ate obulu bwayo nabwo obwetaaga. Tukwatagana. Yes. Yes. Kati ensobi zaaliwo ne zikolebwa eziri political. Ni otuuka ekiseera nti Uganda wali badde otambula ogenda mu maaso. Batudde amabega. Ensobi nnyingi ezikoleddwa. Ezimu nnyinza obutazoogera ku muzindaalo. Naye ng'abakulembeze bonna bakola ensobi ez'enjawulo. Yes. N'ensobi ezo ng'oluusi zaali za politics, zaali z'abakulembeze n'ekirala. Kati eri oli mutabani waabwe, mwana waabwe, bamukiririzaamu. Bwe buzibu obuli mu politics nti bw'obeera national figure ng'onoonya bwa president bwa ggwanga mubamu okusomoza kwa mirundi mingi. Yes. Ninze ndowooza ekisinga obukulu mu nsi kutunulira kuva lwaliro genda maaso. Bikulu nnyo. Ebiseera eby'omumaaso. Eby'omumaaso olina kutunulira maaso okuva wano okudda mu maaso tukoze tutya. Ensi ezifunye obuzibu nnyingi tuzimanyi. Tulina apartheid South Africa. Yes. Tulina abasajja Abagirimani Abanazi ne bakola abantu n'abalala. Ne baasawo ne bahiiringa. Ne babireka ne batambula ne bagenda mu maaso. Ensonga ya Western yeeyogerera nti numbers tezirimba. Tubaddeko opinions z'abantu. Yes. Bamuwagira talinayo bantu ayina. N'agendayo abantu ne baba bangi. Version n'ekyuka ne bashiftinga posts. Era nga bagamba nti nno tebazze kulaba ye. Bazze kulaba muyimbi. Eyo ne argument yaabwe. Naye mu life tolina kuba na budde bukayana n'abantu. Tukigenda kukolera kubanga ekyo nakyo bona okiraba yajja kuleeta ekirala. Aleeta ekirala kati mujja kubeeraawo. Mujja kubeera talina abantu. Mubasomba bajja. Abantu babaleete bagambe nti baagala bwasombye basombi. Omusombi bagambe nti ate bazze kulaba muyimbi. Akalu kabeeremu mu boxing kangi bagambe nti nedda ate yabbye kabbi. Baprovinga nti yakabbye kati oba mukaya n'ogenda kumala obudde bwo tekyetaagisa. Nze tubi tekyetaagisa. Ekituufu kye kiriwo ekyokola. Ekintu abantu balabise ate tekikyalina gondi. Ojja katalina maaso. Numbers tezirimba abantu babaddewo. Ye issue. Abantu babaddewo. Now, as why babaddewo yo debate ndala. Ne babaddewo. Ekikulu kiri nti abantu babaddewo. Oba lwa nsonga ki babaddewo. Kubanga gwe tosobola keera ku bakya n'ogenda ku rally ya mulabewo. Gw'otayagala. Gw'otayagala togendayo bwe kiri. Osigala waka. Tubavazze either gwe kyoyagala okitwala ne abantu bazze na message ne bagifuna. Fena gye tulabyeko gye babagamba musigale mu mayumba gammwe bwe bajja mu bafuubireko ayite waagende ate ne tumaliriza nga tulaba abantu. Ate era ekyenjogerako nti fact eba fact. Gobolooza tebaliyo ne babaddeyo. Oba omugambye asigale mu nnyumba tagendayo simanya woobe ne gyali ensobola ki lwaki omugaana. Ankotego oyagala buusa kye bagamba ekyokuba nti abantu bajja laba Bobi Wine ng'omuyimbi.
tegamba awo yabadde ayimba yabadde ababuwa obubaka bwazze nabo bwe yava wadde wawuliddeyo amugamba nti yimba saamulabye ayiwadisa obukola oti sebo twazze tuyimbira nga toyimba tuyimbiremu balabyewo endongo balabyewo esibye ekisekese balabyewo ebyuma by'endongo baavuddewo olwo yayombye ng'osobola okutegeka ekivulu najja oli n'ayogera bwogezi n'otayomba nze kitegeka ekivulu otekemu abayimbi bajje boogere bwogezi olaba obutebe bataabumenye obucupa kati ezo argument zaabwe batukereya bukeereya tugende twagakutabaala ggwanga kunnyonnyola bantu message ezo bali mutukeereya kuba bajja kugamba ki ekivaamu ndoza nambuzi yakigamba bajja kutuuka ekise bagambe Bobi Wine si musajja baba musajja ajjemu empale tulabe kati tujja kuba tutuuse mu byekisiro tetugendera ku gundi yaabwe kuba bajja kutuuka ekise bagambe si musajja petulumanyisi katandika okukalira musajja mukazi life eri about tugenda maaso oyo akiraba bw'atyo muleke aba tajja kitegeera alikitegeera alibeegattako omulungi agenda maaso n'okuba nga otulaba era ng'otugoberera ku Beyond Earth Newsroom ndina omukulu Uncle Innocent Tegusulwa atuwadde obudde nno era nga musajja munyumya atunuulira ensonga so singa omuwagizi w'ekibiina singa mmemba w'ekibiina olw'okuba akirimu ne wabula nga munnamawulire atunuulira ensonga n'agikuwa nga bw'erina okuba njagala okubasaba mugende mumugoberere ku mukutu ogumanyikiddwa nga ogwa Tegusulwa live ku YouTube gendayo osubscribinge b'ensonga mpitirivu nnyo nnyini ddala z'abateerayo buli lunaku abaako ekipya kyabawa Uncle Tegu nategeddeko ng'ogamba ku lunaku olw'okubiri Tuesday tujja kuterekako nnyo motivation kubajja essaawa 12 n'ensonga endala nnyingi zigenda mu ggwanga okay ndowooza babiwulire nga biva mu kamwako ng'obibagamba kyekyo buli omukutu tulina omukutu the Julie Potential baguyita Tegusulwa live kubeerako motivation okusingira dda motivation kumakya ku saa 12 okutandika ku lunaku olwokubiri then n'ensonga zonna ezigenda mu ggwanga zonna tusoogerako okay Uncle Tegu akadde kalabika katututte naye tweyanzizza akadde kano k'otuwadde era mbadde nsaba wrapping up ensonga zino tusibule abatulaba atumaliriza ensonga zonna baziwulidde bulungi zonna nga bwe ziri kale Uncle tusabe Mukama ate atuwe ekisa tuddemu tusinkane abantu baffe bano bakwagala nnyo kane tweyanziza nnyo mwebale kutulaba babadde ku Beyond the Newsroom abali ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo gye mulabira stories affe eno n'endala abali ku Unscripted Yugi abali ku Focus TV ne bannaffe abali ku Doni Exclusive mwebale kubeera nga mutugoberera n'okubeera nga ate mutwesize mbagambye omukutu guli Tegusulwa live yitayo subscribinga mugoberere omanye ebintu bingi byeweetaaga okumanya abantu nno basinga onyumirwa akanyumiro kali ke wakolanga edda titoli mwavu mutwego gwe mwavu mbere bulungi mweraba Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.